Mu America akalulu kafuusa akalulu nga n'ejjebuli eno bannansi bakyalindidde n'amaddu mangi okumanya omuwanguzi wakati w'abasajja bakulu ababiri munna Republican Party Donald Trump ne munna Democratic Party Joe Biden. Kikyali kizibu nnyo okuteebereza n'awangula akalulu kano kubanga abakulu bombiri baliryanda kulyanda mpawaleka nnyo munne nga n'amasu amalala gagamba nti omuwanguzi kiyinza okutwala muka akadde okulangirira omuwanguzi. Wetujjidde ku mpewo ng'ebyakabalibwa biraga nti muzeeyi Biden akyasolobyewo katono ku munne mu kalulu ak'enkiza akayitibwa Electoral College yakakuŋŋaanya obululu 238 obw'enkizo ate munne Trump alina obululu obw'enkizo 2013 ng'omuwanguzi yeetaaga okuweza obululu obw'enkizo 2007. Newankubadde Joe Biden akyakize ku munne mu kalulu ak'enkizo naye ate Donald Trump akyamulebya mu kalulu k'abangi. Ebyo nga bikyali bityo omusajja mukulu Trump ayanaamiriza ensi bw'akawaŋŋamudde nti agenda kuwaba mu kkooti y'Amerika ensukkulumu agisabe eyimirize okubala obululu okugenda mu maaso. Donald Trump abadde ayogerako eri bannansi ba Amerika ng'asinziira mu magoba President White House agambye nti bwe bituuse kkooti egenda okulamula akalulu kano kubanga ba DP nti akalulu baakabbye emisana tuku. Ono abadde ayogera nga tagoberedde n'amateeka ga kwekuuma kirwadde ki COVID-19 yadde abawagizi be agambye nti kimukubye wala nnyo okulaba nti balangiridde Biden ku buwanguzi mu masaza agamu ng'ate mu kibalo kye yabadde yakitegedde dda nti awanguddeyo. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us. Omumyuka wa Donald Trump Mike Pence agambye nti obuwanguzi bwabwe singa babukuuma bakwongera okuzzaawo ekitiibwa ky'Amerika. Continue to be counted. We're going to remain vigilant, as the President said. The right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote. But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President, that you've inspired in the states that you just described, and the way that you launched this movement across the country to make America great again, I truly do believe, as you do, that we are on the road to victory and we will make America great again. Munna DP Joe Biden naye yayogeddeko eri abawagizi be nga bwakakya n'abazaamu essuubi nti ensolo ku kizigo kweri. I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, Joey, keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. Akalulu ak'enkizo Electoral College vote ke kasalawo omukulembeze wa Amerika era President Donald Trump ke yawangulirako bwa President mu kulonda okwaliwo mu 2016 newankubadde ate omukyala Hillary Rodham Clinton yamuwangula mu kalulu ak'abangi. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agobye abasirikale abamuweereddwa akakiiko k'ebyokulonda okumukuuma agambye nti bano baatandikiddewo kumutulugunya olunaku lw'eggulo ate nga babamuwadde kumukuuma. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti alina obukakafu nti abamu ku basirikale abamuweereddwa ate kwe kwabadde abamufuuyidde kamunali mu maaso olunaku lw'eggulo bwe yakwatiddwa nga yaakamala okwewandiisa ng'akizudde nti bano nno ebigendererwa byabwe mwandibamu okumutuusaako obulabe. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku kitebe ky'ekibiina ekamu kya ssaabawandiisi w'ekibiina kino Lewis Lubongoya agambye nti ebisago ebyatuusiddwa ku mukulembeze waabwe ate nga abakuumaddembe bamutuusaako bimala bamaze okukakasa nti obukuumi bwa poliisi tebwetaagisa. Agambye nti bawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda mu butongole nga baagala basigaze bo aba NUP basigaze obukuumi obwabwe ku bwabwe.
tosobola kwata presidential candidate n'omujja mu motoka ye mu ngeri emenya amateeka ennyo mu ngeri eswaza n'omenya eddinisa y'emmotoka ye ne bamukuba wansi ne bamutuusako obuvune bwonna mu kamotoka kaabwe. Ekyo twagala kikivumirira nti abo abantu be bamuwadde nga babayita bukuumi bwe ye tagenda bakkiriza. Eyo kye bayita security si security kululwe kubanga test esooka ebalemye n'olwekyo tagenda bakkiriza kubanga babaddewo nga bamutulugunya ne batabeerawo kye bakola. Actually abamu ne benyigira mu kumubonyabonya n'olwekyo ye agambye nti eyo security agiganye si security wabula bantu be bamutadde ogenda mu maaso n'okumubonaabonya. Ono era alangiridde nti manifesto y'ekibiina kyabwe basazeewo bakugitongoleza mbalala ku Lwokutaano sabbiiti eno oluvannyuma lw'abakuumaddembe okubalemesa mu Kampala olunaku lw'eggulo. Amyuka omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu bitundu ebya Buganda era omubaka wa Masaka Municipal Mathias Mpuuga Nsamba avumiriddwa ebikolwa eby'ekituddu ebyakoleddwa ku Bannayuganda nga basanyuka olwa Kyagulanyi okusunsulamu n'okuwandiisibwa. Agambye nti abakuumaddembe baalaze ensi yonna nti ebyobufuzi babirimu mu bujjuvu. Tulondoola ebikolwa byammwe n'engeri gye mweyisaamu. Twagala okubawa amagezi obanga omulimu gubayinze mwekubira endula eri Bannayuganda balina obusobozi obubataasa ku mulimu guno. Omulimu guyinza okufuuka eddimo tugubataaseeko. Bakubye president waffe ne bakuba tiyagaasa abantu baffe ne bakuba amasasi mu bantu baffe nga mulaba mu maaso gammwe. Twalowoozezza nti mwaddemu embavu ezivaayo ne mugamba nti kikyamu. Enkyukakyuka eringanga lubuto bwe luba lukuze lusobola okuzaalibwa mu mbeera ya bulijjo. Maama asobola okulongoosebwa naye lusobola n'okuvaamu nga terunnatuuka. So byonna mbirowoozeeko kyamulina busobozi bw'emisa nkyukakyuka bwe zityo bwe zifaanagana. Tubawa amagezi oba muyina emmundu oba muyina tiyagaasi oba mufaanana mutya enkyukakyuka temusobola giremesa. Wabula akakiiko k'ebyokulonda ebikolwa ebyo eby'effujjo abakuumaddembe ebikolwa eby'effujjo ebyakoleddwa abakuumaddembe akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kabivumiridde era enkya ku Lwokuna kasazeewo kagenda kutuula basalirwamu amagezi okulaba nti tebiddamu kubaawo. Gavumenti ya Uganda etangazza nti enguudo Uganda zeegenda okusaasaanyako ensimbi okuzimba ku muliraano e Congo yakuzissaamu ensimbi eziweza ebitundu 2 ku buli 100 ku muwendo ogw'ensimbi ezawamu ezigenda okukola enguudo zonna. Gyevuddeko Paalamenti yayisa ensimbi obuwumbi 220 mu mbalirira y'ennyongereza okuzimba enguudo ku muliraano e Congo ng'ensimbi zino zigenda kuva ku ezo gavumenti zeeteekateeka okwewola okuziba ebituli ebiri mu mbalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi 2021 olw'emisolo egyeveera. Kyokka gavumenti okuzimba enguudo z'e Congo ng'eza wano ziri bubi nnyo kyanyiza nnyo Bannayuganda abasinga obungi nga n'ababaka ba Paalamenti kwe batadde. Minisita w'ebyentambula n'enguudo Jeno Katumba Amala agambye nti abantu ensonga ya gavumenti okuzimba enguudo z'e Congo bagifuna bubi nti gavumenti si egenda okusasulira ensimbi zonna ez'enguudo ezigenda okukolebwa naye egenda kukwasizaako bukwasiza DR Congo n'ensimbi ebitundu 2 ku buli 100. Minisita Wamala Katumba asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola eby'enguudo n'ebyentambula vaka ne basinzidde okumussa ku nninga atangaza eggwanga ku nteekateeka y'okuyamba Congo gizimbira enguudo n'agamba nti enguudo zino abakulembeze b'amawanga abiri bakkaanya mu mwaka 2019 okukola enguudo zino okunyweza eby'ensuubulagana wakati w'amawanga gombiriri. Katumba Amala agambye nti Uganda yanyigirizibwa nnyo Rwanda bwe yaggalawo ensalo emaali ya Bannayuganda n'efa togge ku nsalo so akatale Uganda keefuna e Rwanda katono nnyo n'agamba nti kakano Uganda bwe kwasizako Congo ne bakola enguudo eby'ensuubulagana byakuddamu okutinta wakati w'amawanga gombiriri. The projects in Congo, Uganda is contributing to those projects as regional projects. We are contributing. We are not the ones who are contracting the contractor. It's the DRC government which is responsible for contracting the contractor. We are contributing 20% of the total project amount. Bw'ateereddwa ku nninga annyonnyole ku biwulirwa nti kampuni ya Kunia Dot Services gye yapatanibwa okuzimba enguudo ezo, Minisita Katumba Amala akikkiriza nkituufu wabula ejja kukolera wamu ne kampuni endala. James Baba omubaka wa Paalamenti akiikirira Koboko yeewuunyizza ku busobozi bwa kampuni ya Dot Services n'agamba nti terina busobozi olw'enguudo zezzeeweebwa wano munda mu ggwanga n'eremererwa okuzikola ku mutindo. Minisita Katumba mu kwanukula agambye nti kampuni ye ejja kukolera wamu ne kampuni endala.
James Baba Waluswaka memba Kachuka atadde minisito we ku nninga nate atangaza engeri Parliament evunanyizibwa kulondoola ensasanya y'ensimbi z'omuwoomusolo gyegenda okulondoolamu enguudo ezigenda okuzimbibwa mu ggwanga eddala so nga zisaasaanyiziddwako ensimbi z'Abannayuganda. One statement, Honourable Minister, where I'm not comfortable, where you said you contributed 20%, but we shall not go there to supervise. We are in the committee, the other side, of Public Accounts Committee. We go and see work in other countries. So when the Minister says we shall not go and see as a committee that work, yes. I've not said that. Okay. I've said the contracting is the responsibility of the DRC. I've also said we are going to have a joint committee to supervise the project. So if the committee at any one stage will want to go as infrastructure to see what has been done on that side, then the arrangement will be made. Katumba agambye nti amawanga mbiriri gagenda kutondawo akakiiko akawamu akanaakwasaganya emirimu gino abanaava mu Uganda be bajja okutegeezanga Parliament ensonga ezikwata ku mirimu egyo nga bwe gitambula. Akulira akakiiko k'eggwanga akalwanirira obwenkanya Equal Opportunities Commission Sylvia Muwebwa Ntambi awera ennemba n'egy'obulyake kyaddaaki kkooti ewozesa abakenuzi emukkiriza okweyimirirwa akakalu ka bukadde 3.5 esasuddwa mu buliwo. Sylvia Ntambi Muwebwa akulungudde wiiki nnamba mu kkomera ekigo omulamuzi Moses Nabende yamuyimbudde amulagidde asasule ensimbi ez'obukadde 3.5 aweeyo pasipoota ye n'ekyapa ky'ettaka kasa kkooti nti tajja kwebulankanya. Amuyimiridde nga bonna mikwano gye ne bapuliida banne babiri buli omu ateekeddwa akakalu ka bukadde 40 ezitali za buliwo. Bano kwe kuli munamateeka Sylvia Nambiri ow'ekibiina kya Lapsnet, Patricia Munabi Babiha akulira Forum for Women in Democracy ne Julius Mukunda akulira Civil Society Budget Advocacy Group. Ntambi okuteebwa kiddiridde puliida we Mark Dusman Kabega okussaamu okusaba omulundi ogwokubiri na taateebwe ng'agamba nti alina abamuyimiridde abatuukiridde ate n'omusango gumuvunaanibwa mu mateeka gukkirizibwa okweyimirirwa. Omukyalo ono Sylvia Ntambi avunaanibwa ne bakozi banne mu kitongole ekyo nga babalumiriza okubulankanya ensimbi obukadde 44 ze baalyaka wakati wa January ne December 2018. Abalala bwe bavunaanibwa kwe kuli Agnes Inidi Kamahoro, Moses Mugabe, Mpisi Mujuni, Ronnie Kwesiga, Manase Kwihangana, Harriet Byangire, Evans Jemba, Sara Nasanga ne Sande Nicholas Orowo ng'emisango gyonna awamu egibavunaanibwa giwera 25. Oludda oluwaabi lutegeeza kooti nti obujulizi bwonna obwetaagibwa mu musango guno bumaze okubukuŋŋaanya bwetyo kooti kwe kugwongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Ebizibu bya omukyalo ono Sylvia Ntambi byatandika okuva omuntu omu ne bamuwaabira eri omukulembeze eggwanga ng'amubagulizaako nti omukyalo oyo adibaza ekitongole ekyo n'akatagga nti abakozi abatuntuza bagobaganya asosola mu mawanga era n'emirimu agiwa baaluganda lwe.